Genda ko naddala mu district ey'Entoloko ekinene kigenda na kusingira kyovola banga n'ensenene bagikongoza vo nabwe kitegere kwengala Uganda ya UPDF yajjonaga mu buto okusobola okulaba nga bazaayo abayeekera ba AADF abadde bafuuse ensonga bagobaganyiza abantu mu bitundu byabwe okusinza nate kuba kulembeze era n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulira mu kwengala Uganda bakironganyiza nti abantu abali okumpi mu 17 balambirira abayeekera battiddwa ate 13 bakwatiddwa mu mbeera y'emu nga n'emmundu eziri okumpi mu 15 nambirira nazo ezawambiddwa. Abantu abasoba mu 15 bali mu kubigeetana na wakubeera bwe balumbiddwa abateeberezebwa okuba abayeekera. Ku Karugutu Primary School we bakuŋŋaanidde mu disitulikiti y'Entoloko era amagye ga UPDF gabawondedde. Abakambwe bavudde mu Democratic Republic of Congo nga bakiibiriza ku mugga Semuliki ne balumba ekyalo Kayanja n'ebirala. And we have killed 17 and we have captured 13. That is 30. It means there are 10 out there running. But what about those who died during the crossfire? What about those who died during the encounter? So those could have died there. But there are also those who drowned in River Semuliki. There are those who drowned in River Semuliki. So the 10 in number that we're suspecting may actually not be there. Or a few of them could have crossed and gone back to Congo. Or a few of them could have drowned on River Semuliki. Abatuuze bagamba bawulidde okubwatuka okw'amasasi okukyasinze kwe kusalawo okudduka bataase obulamu. Enzare tulukubi abaana muno just na transport bagambire tugarukeyo tukalebere na transport kubasa tugaromuka. Situino kubasa garukayo kandi n'enzare tulukubi n'abaana bari kubi. Yona turire nzara n'abana barire nzara tuye na nsayiz. Abembezo ba gavumenti tuno muntu no wizera kuterwa byamba. Tuyamtezera kaseti tugenda. Atukali tukola abana tutukali no. Atukola ntubane nako. Abamu bagamba abalumbaganyi babadde mu byambalo ebiddugavu ne bakola effujje litagambika. Waliwo omuzadde Maria Bira eyadduse n'abaana be basatu ategeezezza nti babadde bebase ekiro era abasajja bo basigadde bakuuma ebisolo byabwe. Sadrak Bwambale omukulembeze mu Karugutu Town Council agamba nti bawandiika bonna abatuuse ku ssomero. I'm here to take registration of IDPs at Karugutu Primary School. So far I've registered 30 households. I'm yet to total up how many they are by number. And I'm told some have been displaced at the Town Council. Abomu maka 39 we twatukiddewo nga be bakawandiisibwa ate abalala 200 mu lw'ebisengo. We are communicating the RDC has moved down to the scene, but what he is saying now is that fire exchange is still on, and we are not yet in position to tell whether these people will stay here or they will be going back. Ku byalo Kasozi, Kitambara, Kibuku Central ne Kayanja bye bisinze okukosebwa. Retired Major Edward Mugabirwe RDC ow'Entoloko ategeezezza nti bafunye omuntu omu owabulijja attiddwa. Tubadde tusuubira ng'olunaku lwonna lwe lugenda kugwawo abantu jja kubagamba baddeyo mu maka. Kabanuka tulayo abatuwadde mu ngalo si lutalo simanyi bwaki bagobisingiza suicide mwe batya. We are encouraging people to go back to their residences because what is going to happen now is thuggery and theft of animals. So we think the situation has been handled very well by the 8th Mountain Division, Mounted Battalion, that the situation should be calm as of now. RDC Mugabirwe ayongeddeko nti ebikolwa by'abakambwe bitataganyiza abantu mu kitundu. We are going to clean this, it won't take 2 days. But in most 2 days, the situation will be normal at all. Okay. Fortunately, we have good cooperative people. So all the people of Tuku and the Torobeda at large, they support the government. Nobody can hide. Byatumuseme Gerard, Sorot TV, Omunyo.